You want the truth, oba temwagala or mazima? you don't want me to speak the truth? No, temwagala mazima. You don't want the truth. Abanyarwanda bajja bajjudde omwoyo. The Rwandans are full of the Holy Ghost. Ne bayita mu Lukiga. They went through Ne bayita mu Ankole ne babagoba. Ankole. They threw them out. Ne babagoba. They threw them out. Ne bajja mu Buganda. They came to Buganda. Eriyo ne gye bayita eriyo obwakabaka. There were kingdoms wherever they passed. Naye tunuulira obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala bwonna. Compare the kingdom of Anti Buganda temwagala mazima. with all the other kingdoms. You don't want me to tell you the Temwagala truth. mazima. You want me to speak the truth. Tunuulira obwakabaka bwa Compare the Buganda kingdom of Buganda n'obwakabaka obulala bonna mu with all the Uganda. other Ugandan Enjawulo kingdoms. eri very clear. The difference is obvious. Kabaka Muteesa Kabaka Mutesa yayita abazungu invited the mu white Luganda people in Luganda bajje basomesa to come abantu. and teach his people. Naye abazungu okujja mu Buganda When the whites came, bayita mu bwakabaka bwa they Bugisu went through Bugisu ne bayita kingdom. mu Bakeddi They went through the bonna Bakedi. balina They all obwakabaka have ne kingdom. bayita mu They Basoga went through the Busoga bonna balina kingdom. They all obwakabaka. have kingdoms. Temwagala mazima. Nobody wants me to tell Naye you bwe the truth. munaamanya amazima When you know the truth, gajja bafuula it will ab'eddembe. make you free. Why? Lwaki? Era abazungu bwe bajja When the white people came, bagamba we are going to Buganda. they said we are going to Buganda. 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 Tugenda Buganda. Mu bamatazi mulimu There abanyankole, were some Ankole people. mulimu abanyolo. There were some Madam Ankole Chimanyi. of those boys Mu matazi among the martyrs. naye babatiirawo. But where did they kill them? Ensi yonna bw'ejja okulaba When the bamatazi world comes egenda wa? to commemorate the Martyrs' Day, where do they go? No, you people, you're not ready. Temunetegekedde. They are Njagala osooka owulirize vidiyo eno bulungi. Bw'omala ogiwuliriza bulungi gisheyalinge kuba nkimanyi kyetaagiso gisheyalinga. Naye nga kansooke nkuwa obubaka buno. Kino kibadde kibuuzo nga kigenda eri Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Sooka okiwulirize bulungi. Male nkuwa obubaka bwange. Badde mbooza engeri Ssaabasajja gy'ali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oba oliawo ne tuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Profesa olowooza abantu bameka banaagenda. Ennyonyi kiziibulwe n'ebifo. Katuleke naye kabaka bamulaba. Waliwo abamulaba abagendayo ne bamulaba abamanya. Nange bimukwako mbimanyi era kyenvudde mbibagamba. Bino ebigambo bye ngenda okwogera ndowooza yange. Wabula naawe njagala ogitunulemu nga Munnayuganda naddala mu abaana ba Buganda. Kuba buno bwakabaka bwaffe mwana. Tuli Baganda. Buganda weetali ndooza n'Obuganda tebujja kubaawo. So tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaana ba Buganda. Naddala mu abavubuka kuba guno omulembe kabaka yagutukwasa. Tulina omulembe omulungi nti guno osobola oteekayo endowooza yo newulirwa abantu bonna. Bakadde baffe kye bataalina kuba bo baabeerangawo ng'ekiri ku kyalo ky'omanya. Ne TV ezaabangawo nga leediyo ne zi TV. Gavumenti yabanga kyeyagala bawulirize bannansi kye baawulirizanga. Mukirabyeko ne ku mulundi guno wadde intaneti weeziri. Naye era olusanga leediyo emu ne bagamba ebyo tojja byogererako era wonna abyogererako tugenda gyeggala oba toddamu kukyaza muntu bw'ati. Naye bwe tuba tulina emitimbagano bwe giti mwana tosobola ottaasa buli kimu. Njagala buno obubaka obuwulirize. Nina endowooza nga nze eno ndowooza yange gye ngenda okukuwa. Kansooke njogere Oweekitiibwa Katikkiro. Oweekitiibwa Katikkiro kituufu obwakatikkiro si mulimu mwangu. Nga bwe tukimanyi nti buli gwe batikka obuvunaanyizibwa naddala obw'obukulembeze tebuba bwangu kuba oba olina okusanga okusoomoozebwa. Naye ekimpa ebirowoozo bingi nnyo ku statementi eziva mu Oweekitiibwa Katikkiro waffe owa Buganda. Gwe kimanyi nti ye Katikkiro waffe ow'obweru gwe tulina okutuukirako ng'Abaganda. Wadde aliko security nnyingi nakyo kibuuzo kuba bakatikkiro bonna ababaddewo babadde nga tebayisibwa bwe batyo
kubanga kasa kabaka waffe obweru wali baddewo gapu emutuukako newe kibanga enkuuma gy'okuuma ebula kwenkanana ya kabaka waffe kindeetera okweraliikirira. Lwaki? Nti Oweekitiibwa Katikkiro statement ezimuvaamu zindeetera statement Oweekitiibwa Katikkiro gy'awa ne kabaka statement z'atuwa zindeetera okulowooza nti Katikkiro waffe takyakwatagana na kabaka waffe kuba buli omu ajja na statement nga yanjawulo. Lwaki kugamba nti Katikkiro ajja n'aleeta statement nga yeyawukana n'ey'abeene? Kankuweeyo ebyokulabirako. Kabaka yavaayo n'atugamba ku mazaalibwa ge nti obwakabaka bwawambibwa era nkimanyi mwagala nnyo obwakabaka bwammwe ne waliwo abatabwagala era obwakabaka bwaddawo naye obwakabaka tebulina buyinza. Bangi mwaleekaanira waggulu ne museka nanyiiga kuba naliyo nga beena abyogera nentunuulira n'embeera gye yabyogereramu okutuula mu bantu bo n'otuuka okubagamba nti obwakabaka tebulina buyinza naye nga tukimanyi nti obwakabaka tebulondebwa. Bwe kiba ng'oli asobola okukeera n'ajjako obwakabaka obuyinza bwe ng'akimanyi si yabuteekawo tebulondebwa kiri ozaalibwa nakyo ne waviirayo n'ayogera mu bantu be nti ebyaddala sirina buyinza. Abaanyigiriziddwa n'okutuuka okufulumya statement eyo abaalemereddwa era ndowooza nkakasa kwejja emikolo si lwe twasembayo okubeerako ne kabaka okubeerako n'abantu be ye statement gye yatuwa era n'awonzeka ng'agamba tetubongoota. Oweekitiibwa Katikkiro n'ajja akola statement n'agamba bukyanga gavumenti zibaddewo mu ggwanga lino Uganda talabangako gavumenti ennungi ng'eno ku gavumenti zonna ezibaddewo naye ng'ajjukira mukama we atugambe nti obwakabaka weebuli naye tebulina buyinza. Njagala nsooke nkunnyonnyole ku kintu tebayita omuntu atalina buyinza. Kambawo example ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwenna mukimanyi bannayuganda nti yawangula era mwalonda akalulu ne tuwangula ne tubbibwa olw'omudumo gw'emmundu ne bawamba obuwanguzi bwaffe. Kitegeeza ki? Tetulina buyinza wadde twawangulwa. Tetusobola kusalawo kyova olaba ne bakyali baffe bali mu makomera naye nga siggama nti balina emisango wabula omuntu atalina buyinza ebyo basobola okubikola basobola n'okukulinnya engatto ku mutwe. Kyova olaba Muzeeyi Museveni ajja n'abagamba mumpe lisiti y'abasibe bammwe be nasiba naye nga amazima ga Katonda mu ggulu bali mu makomera ge era ye yennyini yawa oda bakwatibwe naye ng'asobola n'okugamba ndeetera lisiti y'oyo omuntu atalina buyinza nti bw'oba tolina buyinza basobola okukukola buli kimu kye baagala. Bwe muba temwakitegeera njagala mukitegeere omuntu atalina buyinza bw'aba kitegeeza buli kimu basobola okikuwambako era basobola okukulagirira buli kimu. Naye nze bwe ndaba Oweekitiibwa Katikkiro ng'ate avaayo n'agamba nti ye talabangako gavumenti mu gavumenti zonna ezibaddeko nnungi ng'eno. Kimpa ebirowoozo bingi ne ŋŋamba kweri bano boogereziganya wadde ono ye yalonda ono kuba nkimanyi busobola okukeera nga kabaka ye yalonda Katikkiro naye oluvannyuma lwa kabaka omuggyako obuyinza bwe basobola n'omuwa oda zonna. Eyo ndowooza yange goli waddemba okulowooza ekirala neze nkubulira ndowooza yange nga nsinziirako ebyo ebigambo ebyogerwa bennyini abatutwala. Gwe kimanyi bulungi kabaka avuddeyo agambye tetulina buyinza era nawonzika ng'atugamba tetubongoota. Naddala ffe abavubuka kuba omulembe baagutukwasa kabaka yakwata omulembe n'agutuwa teyakola nsobi okugutuwa. Ne Oweekitiibwa Katikkiro bw'avaayo n'atugamba bw'atyo nti ye takirabamu buzibu eggwanga omuntu atalina buyinza asobola okuwa oda. Bwe kivaayo oli n'agamba nti ayagala kukeera agende alabe beene kituufu ffenna tetugenda kugenda naye statement ekibuuzo ky'omukulu kibadde kkiriya nnyo nti abeesobola nkimanyi bangi beesobola naye era busobola okukeera ne balondamu ne bagamba bano bagende basinkane kabaka kubeera kisoboka okuvaayo abantu ne beesowolamu ne bateekawo ekifaananyi ekirungi n'okukakasa Obuganda nti kabaka waffe kituufu omuntu asobola olwala naye n'abalwadde balambulwa oba okitegeera mwana n'abalwadde bakola ki? Ne bwe kibanga Katikkiro ne kabaka kale tukubemu akafaananyi ku mbeera singa kabaka mubadde mukwatagana bulungi Oweekitiibwa Katikkiro ng'okwatagana ne mukama wo bulungi
ku mbeera abaganda gye bataddewo ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu yalibadde tavaayo n'alabikirako ne bw'ataaliyogedde kuba tukimanyi kabaka waffe asobola okuvaayo n'abaako waalabikira okuggyawo byonna ebibadde byogerwa. Ekyo kifaananyi ekikulagira ddala nti Katikkiro temwogerezeganya na mukamawo, toyogerezeganya na kabaka n'oba onaavaayo n'otukakasa nti kabaka ali bulungi era mwogera naye, tekisoboka kuba singa beene abadde akyakukkiririzaamu tosobola kulaba musajjawo nga bamubanja n'otavaayo kubaako nekyokola okumutaasa singa oba okyamukkiririzaamu kuba kabaka ne bwe yalivudde buvi n'abaako nekyayogera. Kabaka ne bwe yalivudde buvi n'abaako nekyayogera kiba kijjawo biri byonna. Mu ekyo ki oba okitegeera mu byonna bye twogerako bane njagala tubeere bagezi. Ow'ekitiibwa Katikkiro ozze ng'okola statement nze bw'ovaayo n'oŋŋamba nti n'otuwa ebyafaayo bya Ssekabaka Kintu nti bwe yamala otereeza Obuganda yagenda ku ttale okuyiggana n'abantu be n'abulirayo titumanyi oba nsolo zaamulya oba yattibwa oba yawambibwa ne Ssekabaka Kintu